engeri gye tugoberera amateeka ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina ekyokusaalirwa takirina emitendera commissioner gy'aviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala kujjako ng'era oli ayina ekigendererwa kyakusiga bukyayi nange buli mubaka wa palamenti bukyanyingira mu palamenti ey'ekumi ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gwe kusembyayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity akasiimo ako si musaala era si allowance era tekaggyibwako musolo era toweeyambisa mbe nti bannange abantu baavu nnyo eyali nguzi ani atamanyi bwavu buli mu ggwanga muno obwavu bubeera mu ggwanga bweba wampuuga honoraria oba gratuity oneefuuka enguzi sebo ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako ndi mu kugirayo eggwanga ebiganye kyokka nga olaba abakulembeze b'ekibiina ku kitebe bakubira ababaka amasimu olwaki mugenda n'empuuga ebyo omukulu tabyagala lwaki mumuwerekera mumuleke mukulu tayagala kubanga bwe mugenda naye muba mutaddewo embeera ebinyiiza abantu bingi ennaku zino mpulira n'ekinyiiza abantu ekirala nti bampita obw'ekitiibwa tebampita buyisi kabaka yampa ekitiibwa mwewulira abo abeeyita ab'ebitiibwa ku kyalo kyammwe kuliko ab'ebitiibwa bameka okubanga mpitibwa ow'ekitiibwa si musango kabaka yakimpa ekitiibwa ekyo banno basalawo nti mmedi tukulembere gwe ssentebe w'ekyalo ky'amasuuliita tekitegeeza nti banno bajooge